abavuganya bannange Ssebo General Henry Tumukunde, Ssebo mukwano gwange ate mukodomi wange w'entungamo General Gregory Mugisha Muntu, bakungubazi bannange mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku side wano nina mukwano gwange Kamusaba Sembereko, omwami ono bamuyita Twaha Ali Buken, naife kubanga munubi twamukazaako Nubian Ali, nga ono mukwano gwange butuwangadde era butulowooza ffenna okumala ebbanga lyonna. Bakadde bange, yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert, lyantumibwa jjajjange Hajat Aisha Kyosimbonanya, Hajat Aida Kyosimbonanya, muwala w'omugenzi Haji Musa Galyenkanawa e Matanga, ng'oyo jjajjange ye yankuza okuva nga ndi muto, nze nazaalibwa mu lutalo, naye jjajjange oyo yantuma erinnya eryo era nali manyiri erinnya lyange paka we nalaba kityange ku myaka 8 kufuna erinnya lya Robert. Jjajjange oyo kati aweze emyaka 95, ye muzadde yekka gwe nkyasigaza ku nsi, tewali maama tewali taata, naye jjajjo yazaala maama, akyaganya okufa alinda kulaba ku Uganda empya insha Allah. Muyinza okwewuunya empisa ennungi gye nzijja, muyinza okwewuunya omusingi omulungi gye nagujja, nze ndi mwana w'Abasiraamu. Njagala okusooka okubagiza muganda wange ate mukwano gwange Kin Kalisa ne family yonna okufiibwako omuntu omugundiifu bw'atyo, naye era ffenna tukungubaga kubanga tufiiriddwa omuntu w'enjawulo, Dr. Kalisa. Zeno Dr. Kalisa nalinga mmwe nga mwegombera ku distance, naye nafuna amasanyu lwe yasooka okunjogerako ne ngamba nfuse wa kabi, era nakubira Nubia ne mugamba olabye Dr. Kalisa bw'anjogeddeko, neesanyuka nnyo kuba y'omu ku bantu bempa ekitiibwa ne guno gwaka. Naye ate era Dr. Kalisa nga bwe mumanyi ye teyeekiriranya, okola ekituufu ajja kiwaana, era bw'aba n'obutali bumativu tojja alinga muzaata. Kale nno mba ndi awo nkyali mu kusanyuka, ate n'akomawo mu lunaundi omulala naga Kyagulanyi yabadde njamusizza, yagenze nayogera ebigambo nga byonna byayogera biri ku point, nate nagenza okulaba nga byaddamu kati sikyayagala. Ne ngamba bannange kiki oba ndi ku kifu, naye bwe njagala ennyo okumanya ate nga bwe bankuza nti weetowaza naddala ku bantu abo abamanyi, nga saba amagezi nefuna appointment ogenda okusinkana Dr. Kalisa. Ne mugamba Dokita, wanvimbisa luli abantu bonna bamanyi nze nsinga, ate wagenze n'owungi waka amazzi, ki ekyabaddewo? Nga bw'abadde asekaseka n'agamba wagenda n'obyogera byonna n'osawundinga nga bali ba Mandela, naye ate wagenda okomawo ngiruyogera kyekimu. Nantegeeza nti ffe tuli bamanyi, tumanyi buli kikyamu ekiri ne gavumenti eno, tumanyi buli kikyamu ekikoleddwa, tetwagala kubitujjukiza. Gwe ogenda tukolera ki kyetwagala okumanya? Enkyamu okulyoka okubakkirizisa nti twetaaga ate ekisingawo. Era tubadde nga tuwuliziganya ne Dr. Kalisa. Nja kutwala ne guno omukisa obategeeza nti mu bye twayogera ennyo nabyo, naye yagamba ye atuwulidde zi movements zijja, emigendo gijja, ne mulina okubeera organized. Kati ongamba otya nti mugenda kukyusa ensi temuli organized, tolina kibiina kya bufuzi kiwandiise. Ne mwe namunnyonnyola nti munnange people power baagano giwandiisa, naye ne bafuna omuntu n'akifuula NGO yalabirira abakadde. N'agamba kati ongamba otya nti n'ogenda kukola ki, ogenda kuteekawo enkyukakyuka. Era namusinkana nga tewakyabula myezi 5 kwewandiisa. N'angamba olaba kati ongamba otya nti mugenda kwesimbawo, simanyi mulina ttiimu naye temulina yadde ekibiina ky'obufuzi. Ebigambo ebyo nga byaŋŋamba nga mbinootinga mutwe, naye era nga mmanyi embeera gye tulimu twali tetusobola kuwandiika kibiina kya bufuzi.
kakati naddamu omusinkana nga mu magezi ag'enjawulo twayisizaawo ekya NUP kutunga wasekaseka nagamba oli muyaye era ne mugamba dokita amagezi ge watuwa twali tugayina naye nzijukira olunaku lumu olw'enjawulo we nasembayo okusinkana Dr. Kaliisa twali mu kuziika juzi nga tuwerekera muganda waffe Haji Nasa Ntegese Baggala era nsikana nzize ebbali nangamba obadde oyogera bingi nnyo kati kansuubire nti essaawa zino tetugenda kuwulira ng'okaabakaaba ng'oyoyoma ng'ogamba kino kibi kino kirungi ozenga ogamba oyagala kwesimbawo kyetwagala okulya kyokka kyekyo kyemugenda okukolera Uganda. Basebo ne bannyabo eyo ensonga lwaki ne mu kwogera kwange nagambye nti tu closinze the book of Lamentations ne tu openinga the book of Acts. Twagaddewo ekitabo ekyokukaaba oba okwemulugunya ne tugulawo ekitabo ekya plan. Kyanaku nnyo tisisobodde musinkana mu biseera eby'obulamu naye tuli wano leero. Njagala okukozesa omukisa guno bakadde bange nga mmaliriza okwogera ku bweyamo obwange ng'obweyamo obwa bannange benkulembera nabo n'obweyamo obw'ekibiina kya National Unity Platform okuba ettooki mu Uganda gye tuyita Uganda empya. Obudde tebusobola tumala okwogera ku byonna. Obudde tebusobola kutumala okwogera ku kubonaabona abasiraamu kwe bayiseemu oba kwe bakyagenda maaso n'okuyitamu. Naye njagala kukozesa mukisa guno okweyama mu maaso g'ombuga jjajjaffe jjajja w'obusiraamu, okweyama nga tuli wano ku lusozi olukulu olw'abasiraamu mu Uganda, okweyama eri abasiraamu abali wano, abasiraamu abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abasiraamu abannayuganda beetoolodde ensi yonna. Abo abasiraamu bajjajjange, bakojjange, bakojja Kusaini, bakojja Isima, bakojja Faruku, nti nga ndi pulezidenti w'eggwanga lino wagenda kubaawo obwenkanya. Njagala okukiddamu mbasuubiza abasiraamu mu maaso g'ombuga nti nga ndi pulezidenti wa Uganda abasiraamu bagenda kufuna obwenkanya. Mbuga kikafuuwe okukwata bannayuganda babiri ng'omu musiraamu nga muganda wange ono Ali ng'omulala si musiraamu nganze Robert. Oyo atali musiraamu yeeyimirirwe, ate omusiraamu asigale mu kkomera naye nga bali ku musango gwe gumu. Ekyo tekigenda kubaawo mukadde wange. Tekigenda kuddamu kubeerawo okutta omusiraamu yenna naddala ow'eddala erya waggulu oba munnayuganda yenna ne watabaawo lipooti efuluma. Tekigenda kuddamu kubaawo nga bwe kiri olunaku lwa leero nti bannamateeka batugamba somebody is innocent until proven guilty or until he or she pleads guilty. Nti omuntu abeera talina musango okuggyako ng'ekkooti emusalidde omusango oba okuggyako ng'akkiriza omusango. Ekyennaku mbuga wano mu Uganda bw'obeera musiraamu n'okwatibwa musango gubeera gukusinze paka nga kkooti esazeewo nti tegukusinze. Ekyo kikafuuwe nga nze pulezidenti bakadde bange. Baleme kirekera ffe ng'abantu. Mukadde wange nze omulimu gwange gubadde gwa kuwa bukulembeze era kati nebala nti ndi ku ballot paper, ndi ku kalulu. Omulimu ogwo si gwange nzekka ng'omuntu, si gwa abasiraamu bokka bakojjange, si gwa abakatuliki bokka bakitange, si gwa abaprotestanti bokka bammange, wabula gwa buli ddiini, gwa buli munnayuganda. Ffenna tusabe obwenkanya. Mwenna mwakirabye nga ffenna twagenze ne twewandiisa ng'abeesimbyewo okuba pulezidenti, naye ate wennyini nze nenkwatibwa nenkubwa nensifuyibwa kamulali obutafaananako muntu mulala. Naye twebaza Allah yali waggulu nti buli ekibeerawo kyongera okulaga amaanyi ge, kubanga tewali yali amanyi nti akaana akaazaalibwa mu lutalo lwabwe kati ate ke kagenda okuba nga katolontoka ne bajjenero olunaku lwa leero. Nja kwebaza bajjenero abantu alamu betwesimbyewo nabo naye nga tusobola okutuula wamu ng'abooluganda abeere jjenero waddala aleme kutya ka Dawudi akatalina yadde emmundu oba ekitala. Ffe abakristu tulina ekyawandiikibwa mu Bayibuli
ekigamba nti Katonda yali waggulu yayamba akavubuka akato ke bayitanga Dawudi ne kafufugaza omulwanyi Namige gwe bayita Goliasi kuba kaali keesize Mukama Katonda. Era katusuubire nti ne ku mulundi guno Katonda agenda kukozesa generation yaffe okulaga amaanyi ge, kuba baganda bange tujjukire tetuli wano okulwa amagezi gaffe, tetuli wano okulwa amaanyi gaffe. Simiridde mu maaso gammwe kuba nze nsinga okumanya eby'amagye oba eby'obufuzi, wabula ndi wano okukiikirira mmwe nammwe okubajjukiza nti Katonda bwe tumwesiga asobola okutukozesa ebyo bye talowoozangako tibisobola okubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzikiriza Sheikh Muzata